Spice in the menu when you balance with the noble because he's a hustler. You know, Yajamenda string a man on the show. They now so the Quatakan and the manager way, the managing and opportunity. You must follow vertical resistance to this level of doing wicked. Sicha, watch it. Bantu banji bakoma mubala bagenda yono wabasobodo ku reaching this milestone yatomulaba muwala. That means I need change out of chatekamu nazo omuntu going through all that, someone who has been there, who is doing it. I know what it takes. Manyi si kyangu omuntu okutuuka ekiseera ng'ono omuwala n'omulamu kubanga asobola okustaginga such kind of position. So nenzija mu supporting nga hustler ate ng'omuntu alumirirwa industry n'okumucelebrating obulamu bwe, because we are in a generation where artists babateeka wansi babafiisa buli muntu anafuya oba bali ku kisimanyi oba bali mu kuzannya biki. So kati ngaffe abayimbi ffe tulina okubayo kati nekwesitula kubanga people who thought that they are promoters, they are demoters instead. So something is not right. We don't know what's going on. Oba waliwo omanyi ennaku zino politics yayingira mu buli kimu oba waliwo ekigenda mu maaso. I don't know. Something is not right. So I'm supporting Spice because she deserves it, and I pray that she can fill up that place, and I know she's going to do it. You need to support abantu abawala abasobola okuba ne bateetunda ne batakola bya kiyaayi naye ne bayimirizaawo obulamu ate ne bempulonga n'abantu. Spice alina abantu baawe emirimu bangi, like for example abantu abagenda okulya sente kweyo show bangi abagenda okutunda bino abagenda okukola biri kati baba basobodde okujja neeyimirizaawo ng'omuwala n'atatanatandika kutunuulira abasajja bagagga kumuwa sente naye n'asalawo azeenoonya. Nze ndowooza n'ettego kintu kitono nnyo, we need to support them. Tulowooza nti bano abayimbi okuvaayo ennaku zino kubanga beesapootinga nti bavuddewo okuswaza abapromote okubanga bagadde nabo balalisa nabo ne No. Tulina option. We are not fighting anybody, and we are not here to even think about who does what. We are here to support each other. Kubanga ffe nze ndabyeko Abamerica mulaba ku BET zigulamiza ani oli bamuyita okuyimba abaana abayimbi be basooka okusika ne bakubenda be basinga okuwa respect. Mubirabyeko Abanigeria mubalabye batuyiseeko batuuse gye batuuse bakwewa bitiibwa. They support one another, they sing together, they celebrate one another, they posting abakola biki, and they are up there bakolera sente nyingi, they are so rich. You need to be there. So the only way of reaching there is working together. Eddy Kenzo, olowooza obuzibu buvaawo okuba nti abantu betandowooza bayinza okuba bategera bizinensi eno ate babayisaamu amasomo ng'abayimbi baagala kunafuya basobola okuliira mu kamwa nti oli bwakunafuya alya. Kati abajjawo bavayo ne banafuya abayimbi biki baagala kubazza wansi bo basobole okubayitira. Oba okitegeera nazzi kuno nga bapromota era be bagagga ba industry mukimanyi be balina amayumba be balina bino be balina zifaamu be balina biri bayimbi baavu kale ate balaba abayimbi batandise okwebuusa babeeko nabo ke beekolera kati bano balaba tulina okikuba kiddewa because bino byogamba mbu abayimbi bali expensive. It is not the issue. Enswa bwekyusa eriiso kyusa enswa bwekyusa engabo bwekyusa eriiso kyusa oba okitegeera kitegeeza abo abantu badde balina kwongeza mulyango oba okitegeera twale tojja ku muyimbi tandika mubuulira sente zalina kukola but olina kuwongeza mulyango kubanga embeera eriyo buli kintu kyayongezebwa ebbeeyi naffe tukimanyi. So you need to get a solution etali akunakuya but I'm here for Spice because she's a fighter, she's a hustler, and she's making it happen. Era awo wennyini Eddy Kenzo omanyi twagala ensonga ezo twogere zikubwe abasajja bano be bapromota abatuufu kati abo tebakyali bapromota abo badimota. You cannot be promoter and go to promote. You can only be a promoter when you are promoting. They are demoters now. They have a new title. A demoter. Era buli muyimbi gy'oli abo badimota. Buli gw'owulira apisa abayimbi abanafuya is a demoter. And please take a note. Abo tetubakolera. Bakolera abantu betusobola okukolagana nabo abatuwa ebitiibwa. Omuntu yenna ng'akunafuya don't work with them. Oyogedde ku kyekitiibwa omupromota yabadde ku TV n'agamba abayimbi mbwa biyenje. Kakati bw'abanga ayogedde bw'ati
n'agamba nti abayimbi embwa biyenje buli muyimbi anaamukolera olimba oli kiyenje. Eddy Kenzo nyina ekibuuzo ku nsonga eyo yennyini. Bajjo yavuddeyo n'abayita embwa n'abayita ebiyenje naye tulaba ng'atimba shows nnyingi obeera omu ku bantu ababeerayo. Embwa n'ebiyenje bigenda kumukolera. Mwe muvuddeyo? Ate nze siri embwa n'ebiyenje siri. Bw'anajja ng'alina esse y'abantu awo byavayo. Mu butuufu bw'abalina kye bagattako ku music industry abakuzi. Sigenda kwogera bingi kuba nazo wano supportinga my sister. Tuli ku Spice, tuli ku show yaffe ya weekend. I bought a table. I'm encouraging all artists, if you can, please buy a table. You know, I'm encouraging all my fans, all my friends, abali mu kikuubo, bakyali bange bonna ne bannamawulire. Buy a table. Kubanga olaba bannamawulire. Olwaleero ffe bwe tutabaawo. Mugenda gigula. Mwekolemu kagundi. Ekimukubiza ayambadde ekikofira ky'essatu. Mumbuuza bingi saagala va ku mulamwa gwa show. Obitegedde? Ebyange byenjogedde byebyo. God bless you guys. I'm here to support my sister. And it's not for lying, it's for real. Leero omukulu Eddy Kenzo wa Big Talent. Basaze okusupportinga table. Era nga bemulaba. Bakuze table. Era twagala kitegeeza kyamaanyi Spice Diana wamu ne industry. Ina tukimanya akasente ke mwayagala akasente ke naye omuntu okukkiriza n'agamba nti supporting my sister, my brother in the industry. It's always like a big thing to all of us. So tuyanze ojje mu bwakuseewo. Nja kuperforming of course. Time tulina okulagira naffe nti tulina kwesapootinga bannamawulire mbasubiramu tebo jakubeera musanyufu nnyo buli mwete muyamu esaana ogyongeramu abantu neweerera ddala kubanga nkyembanyere cafe waliwo ebintu bingi nnyo era okusookera ddala kambeebaza okubeera nga baguze table webale nnyo Climax Cafe support tebakoma okwo emmotoka yaabwe ekola delivery ezimu ku zo babrandingako Spice Diana concert. Thank you so much. Era omukulu mwami Lule mweneebalize nnyo ne team yonna the entire staff mwebale nnyo kunjagala mwebale kunjagaliza balinze nga 13 January Elugogo. Thank you so much. Yes. Say what, madam? You have any question? Maybe you can ask a question. Just what Awagidde. Mpozi tuyozayoza Spice Diana okutuuka ku this milestone. We are one of the partners, Yes. sponsors Yes. on the show, and we definitely had to buy a table. Yeah. Climax definitely is the entertainment hub. Twina ebintu bingi, twina sauna, twina steam, twina swimming pool, kids park, twina cafe, twina club. So wherever you fall, ojja kujja and you'll have the entertainment from here. Yes. So we thank you all, and we wish you the best. Thank you so much. By the way, no bajjukiza muze nakola grand opening. Kitegeeza nti ndi mukyala wa mukisa kuva tutagulawo grand opening kimu kibadde kitambula bulungi kyekifo ekisinga makindye salaama tewali kisemberezaako Kampala at large. There's so much era abazadde mwenna muletenga abaana wano anytime any day namwe mujje waliwo cafe waliwo swimming pool wabaawo music entertainment ebintu bingi nnyo. It's a very beautiful place. Nze sirako kifo kirungi nga kino mu kitundu kye tulimu right now. Nani? Anze nja kujja byange. But thank you so much. Mwebale standing nange from day one. Mwebale kulanga as my sponsors. You've done a great job for me. Temukome n'oko ne mugamba ne table katukole ki katujigule mwebale nnyo mwebalire ddala ate nga si bya bigambo mu cash. Yes. Kutidde. Thank you so much. This is 2 million. Bamba mwaga tubalemu tujja kubalamu.
asatu ana ataano mukaaga musanvu kinaana kyenda kakwadde. That's one. Itaano. Okay. Kaga. Sambu. Nana. Mwenda. And Kumi. This is another 1 million. Total 2 million. Thank you so much. We hand over the tickets to you. Thank you. 2 million. Thank you so much. See you on 13th January. Overseas. And good